bamukutte bamuganye buganyimba okusinzira ku post ya DJ Nimrod alaga nti bamukutte ne bamutwala gye watakola ki batamanyi okusinzira ku post eriwa katonda wange nagamba at the budget Villa King Saha has been arrested and his performance was cut short by security officials. He has been taken to unknown place. That is according to DJ Nimrod. King Saha performing at the Villa. Bamusanze ali mu kuyimba ki ku nnyimba ze. Pazi ziri meka kwefu? Revolution songs? Yakubako 3 oba 4. Katuwulire kale. I remember one day the yadde mu performance ye halolero amukwasizza kati tumanyi okuleka nga tufunye ka video exactly ba cutting the short performance ye but of course alina katalogo enyimba nyingi omuli ezinyumira abantu nga bozuulidde nga bayimba n'okusinga yennyini ennyimba naye osanga biyinza okuba biri person ne police, it is him and police. Ne police wabachi batolinda muntu n'amala okuperforming okusinga okucreate Bubaka. We are cutting short la Bubaka. Anedda kati nze ngenze ku side etali. Kozi nze kyengamba police singa temukiririza ddala performing. No, nze kyengamba ate. Sisuubira nti police esobola okukkiriza Saha okuyimba oba security nga bakimanyi nti mu nnyimba ze mulimu ezikola bweziti tebamukiririza ddala. Naye webanga biri bintu birala Oh, it was about songs in particular. Kakati she and Mr. Henry. I think you need to sit him down. Watch kibagwako bugwi. No mugamba nti wano okujja okuyimba ne bino togenda bikola ki biyimba sindezo tugenda zikuwa. Anti kakati abantu bana bategeka abayimbi say like Mr. Henry tamanyi nnyimba za Saha ki police zetayagala. Pozi police ekere ku mata security. Osolo zirowoozaako. No sagala ate abantu tukalubize nnyo bana Uganda. Security just ekola omulimu gwayo. Efulumye katalogo ya Saha. Egambe luno taluyimbanga. Kati everyone alina okuhiringa Saha. Kubanga being Saha nga yo muyimbi also gwe Seimo. Tosawa muga nti olimba togenda duyimba. Nga gwa mu hiringa.
ajja kugamba omanyi toddangamu okummanyiira n'essimu yawe toddangamu gikubako for business purposes anti eŋŋamba ye security so that ye Saha naye yennyini akimanya tuno oluyimba security terwetaaga ekyokubiri poliisi yategedde Saha meka nti Saha agenda kuyimba also that because okay security esobola obeerawo ng'ekuuma but which security eri entitled ku mulimu ki kubanga ndowooza mumanya nti Saha agenda kujja musobola okweza notice bannannyini kifo nti okuyimba ajja era tumulinaako bukola ki ne tusaba aleme kuteekinga direction eno because bamulanga ekyo wakino nkyogera nti waliwo ebintu bye tulina okuyiga tubimalire wansi w'emmeeza nga tebirina kujja eno waffe kati kajja Sawa ne basigala bwesigazi kwebuuza nti Sawa waki ennyimba recording ku stage taziyimba naye nga ffe nekirala ebyo ne benanga tetunabatuukayo kugamba muntu agenda kuhayaringa muyimbi bwati ne bwati security ayite Saha emugambe luno oluyimba neruno neruno oba okyagala oyimba toluyimba ku stage period Sawa nawe agenda okukola rehearsals ayina ennyimba zatagenda rehearsing ekyo kive mu ddiiro kyesagigana amawuliriwuliri gano kujja kusesamaza bikoze bitya tusobola obimala ne tubimalira eyo naffe tujja wano nga okimanyi nti wano tekino tojja kyogera feye waffe batuyisaamu eggaali ne batugamba kino nakino nooba ofa otya bali ne batuvuma aba social media ati mwatya mulina akatengo ne tubagamba ye tubeeranga omuyimbi kapeke enyimba ebigambo ebimu tabiapusha n'omaliriza nga twogera olusongo jju nga tuli tayari nga bugenda mu maaso so nze ndowooza okujjawo bino ebyakajjagalo bamukutte okuleka nga ne Saha akifunamu nga bamugaana n'asigala oba ontegeera naye waba Saha atakifunamu then n'ebifo gy'agenda then Saha waba ye ng'akifunamu naye nga kigenda ku affectinga business then promoters whatever bonna ab'endongo nabo babeere nga bakimanyi ne badijja bakimanyi tuno oluyimba sirukuba olwa Saha tubeere hamon ekyo tukirekaawo enkudi nannyini nkudi akyagendera ddala maaso okunoonya eri ntale tazikizanga yamukubidde akagole akeetaaga